Ekisinde kya People's Front for Freedom kikakasizza nti kimaliriza okufuna emikono gyonna egyakitumwa akakiiko ak'ebyokulonda okukiwandiisa ng'ekibiina ekijja mu byobufuzi bya Uganda. Ekisinde kino kimaze omwezi mulamba nga kitalaaga disitulikiti za Uganda naye we lutuukidde leero nga disitulikiti zonna bazitabadde era kati bakyakuŋŋaanya empapula zonna okuli emikono gy'abantu abaagala ekibiina kino ekya People's Front for Transition kikakasibwe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ssaabawandiisi w'ekisinde kino Harold Kaija agambye nti sabbiiti eno emikono gyonna bagenda kugituusa ku kitebe kyabwe ku Katonga Road okuva mu disitulikiti gye baayise. Era katuli mu period y'okujja emikono mu field kubanga abantu abasinga emikono bamaze okuwandiisa abantu. Tusuubira nti emikono gyaffe gyonna gigenda kubanga gitutuuseeko tutandike okubanga emirala gyatuuka edda tuli mu kukebera okulaba nga oba waliwo ensobi ze baakola ababa balina ensobi nga tubaddamu okubategeeza okulaba nga batufunirayo emikono emirala naye ng'abantu bangi bajjumbidde exercise eno ey'okutuwa emikono ate nga bakikola n'okwagala. Ebyo nga biri bityo Ekereziya Katolika evumiridde obusosoze obutandikira mu Paalamenti ya Uganda n'egamba nti kino kimalawo bwa Sseruganda omukwano n'okwagalana mu bannansi. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya misa mu Ekereziya Lutike Lubaka, omumyuka wa Cathedral Administrator wa Lutiko Reverend Father Stephen Mayanja yeewuunyiza nnyo olw'abantu abandibadde bateesa ku lw'eggwanga lyabwe okudda mu butalotalo. Ne mu Paalamenti nsuubira bwe kyandibadde nti bino byonna ebyebifuzi bidde ebbali bwe tutuuka wali newankubadde waliwo oludda oluwabula twalibadde ng'Oluganda mweruli muli newankubadde waliwo oludda oluwabula gavumenti naku ne baluyita oluvuganya lwalibadde oluwagula ekyo kigambo si kuvuganya kuwabula tuvola tubeera mu ntalo buli kiseera kubanga waliwo connotation eyo kuvuganya naye kuwabula so twalibadde nga teri njawukana z'amaanyi tuteesa ebitwala kubanga ekitugatta mu Paalamenti bye bitutwala mu maaso gaki ng'eggwanga. So kaakati olwo lwe Luganda kwe kwagala. Let us stand up for others. Let us support efforts that promote equality and inclusivity. Let us avoid discrimination. Let us embrace diversity of cultures. Fenna. Father Mayanja era akukulumidde abantu okujeemeranga ebiragiro bya Katonda nga bakikola mu ngeri y'akagenderere okwagala okulumya abalala nga balowooza nti Katonda tabaliiko. Kwagala Katonda kubanga ebisatu ebisooka ku biragiro 10 bijjayo ekifaananyi ky'okwagala Katonda. Ekyo ky'oyogerako kiteeke mu nkola ojja kuba otandise obwakabaka bwa Katonda era nti obwakabaka bwa Katonda oba okwagala okwo kulina okulaba nti tukutabula mu bulamu bwaffe kulabikira mu bulamu bwaffe mu ebyo bye tukola mu bulamu bwaffe abantu balabe okwagala Katonda ne bannaffe mu ebyo bye tukola mu bulamu bwaffe nti mu buli kye tukola ebiragiro bya Katonda bibeere nga bye bitulambika ne kubanga kubeera na bannaffe kiveeyo bulungi okwagala kuno kuveeyo obwakabaka bwa Katonda okubeera nga tetubuli wala tekitegeeza nti tubulimu naye buleme kubeera mu bwongo bwaffe tubwogerako mimwa gyaffe naye ate tubiteeke ne mu nkola ebikolwa ebiraga okwagala Katonda ne bannaffe. Ebyo nga biri bityo amyuka akulira Sharia Law ku lukiiko lwa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Salim Bosa agugumbudde nnyo amasomero agali ku musingi gw'eddiini naye ng'ebyokusomesa eddiini mu bayizi gabivaako dda. Sheikh Salim Bosa agambye nti asanze amasomero mangi agali ku musingi gw'eddiini y'Obuyisiraamu naye ng'omwana asomerayo okutuuka okumalako nga talina kyasomeseddwa yadde n'akatono bwe kati ku bikwatagana n'eddiini ye. Sheikh Salim Bosa bino abyogeredde ku ssomero lya St. Francis Junior School Buddo bw'abadde atiikira abayizi 26 ku ssomero eryo amaliriza emisomo egy'eddiini ey'Obuyisiraamu ku ddaala omuli n'okusoma Quran ya Saluna ne Kuza Amma. Asinzidde wano ne yeebaza abakulira essomero eryo erya St. Francis Junior School Buddo nti wadde nga teriri ku musingi gwa Busiraamu naye ebiri wadde abaana omwagaanya okusoma ebikwata ku ddiini yaabwe. Eno no challenge nnene eri ku St. Francis eri amasomero gonna agasigadde ag'Obusiraamu. Omwana ajja kuva wano ng'amanyi okusoma Kulaani ate tubeere masomero gaffe gali ge muyita Musirimu ge muyita ani ng'omwana talina kyakola ki talina kyamanyi. Ekyo nno kisomoozo kinene era abali wano ba directors ba head teachers ab'enjawulo mu kitwale nti St. Francis emaze okutusoomooza olw'okulaba nti omwana ali wano asobola okusoma ki
Kulaani n'amalako ne yassabuna. Saba abazadde abalina abaana bano ekyo kye batulaze wano mugezeeko okukibakuumira nga bazzeyo awaki awaka. Temuwulidde abaana nga basaalira omufu naye nga tununaffe abazadde ng'esswala eyo tetugimanyi. Wabula Sheikh Salim Bosa asinzidde wano n'atabukira n'abazadde abataagala kusasula bisale by'amasomero eby'abaana baabwe n'agamba nti bano boolekedde akati abagaje bujja. Mu bimu ebisuula amasomero gaffe butasasula ki? Butasasula fiizi mu budde. Abasomesa abo okuyimirizaawo essomero kintu kinene. Abaana balya, abasomesa basasulwa okuviira ddala ku geeti kwasookerwako paka kwakola ki? Kwasembayo. Buli we tusasula essomero lisobola okubeera nga litambula bulungi, omwana n'atakola ki? N'abeera nga tafunye kuteteeganyizibwa n'essomero ne lisigala nga likoze ki? Nga liyimiriddewo. Mbakubiriza musasule fiizi. Okusasula fiizi tekyetaagisa nti olina ssente ki? Nyingi kuba kwerekereza. Teri alina ssente Katonda yazimwa nti ezo za fiizi. Wabula werekereza buki? Werekereza. Tesimanyiyo Katonda kyagenda kuba wakukolera abaana nga kubakola ki? Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Gavumenti zonna ez'ebitundu kizikakatako okubeera n'ebitabo ebiraga ennyingiza n'ensaasaanya yaazo eya buli mwaka gwa byansimbi nga munnamateeka Erias Luyimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Buli gavumenti ey'ekitundu mu lunyanyimbe giyite local government erina obuvunaanyizibwa okuba n'ebitabo ebiraga ennyingiza n'ensaasaanya ku buli mulimu gwonna ogukoleddwa mu mwaka gw'ebyensimbi, era bateekwa okukola alipoota esembayo waakiri mu bbanga lya myezi 3 okuva omwaka gw'ebyensimbi lwe guweddeko. Kiba kimenya mateeka singa gavumenti ey'ekitundu eremererwa okuvaayo n'alipoota eraga ensaasaanya n'ennyingiza nga bwe yakolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi oguba guweddeko. Kamishona wa Parliament Irumba Kawanyendo Mukungu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba awabudde ababaka banne mu Buganda bakozesa amakubo amalala mu bayinza okuteeseza ne bannaabwe abava mu bitundu ebirala ku nsonga y'ebbago ly'etteeka ku mwanyi n'ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority gavumenti yagala okukigatta ku minisitule y'ebyobulimi. Omubaka Mpuuga Nsamba agambye nti okuwanyisiganya ebisongovu si ekigenda okugonjoola ensonga wabula okuteesa n'okukubaganya ebirowoozo ebyenjawulo okubinaayamba ebirowoozo by'abantu ba bulijjo kubinagasa abantu ba bulijjo mu bitundu ebyenjawulo abayinza okukosebwa singa ekitongole kino kivaawo. Bwe batusazeewo ojjukwatanga ensonga y'amateeka kiba kitegeeza nti obukulembeze mu Parliament ku buli mutendera obwa caucus ez'enjawulo obwa Buganda caucus obwa opposition obwa caucus ez'enjawulo eva mu bitundu ebirimu emmwanyi bulina okutta ku bigere bakozese kye tuyita alternative channels. Parliament eyo gy'olaba media ebeeramu ebintu bingi nnyo ebikolebwa ng'omuzindalo teguliiko nti ababaka b'abantu basobola okutuula nga tewali alaba ne mweggalira mu kisenge ne mukaayana ne mweyisaamu ebisongovu nga muli ku mateeka gandi etteeka lireeteddwa kino kirumira kino tekikola. Tusobola okutta ku bigere ne tugamba nti tukozesa alternative channels okulaba nti etteeka teriyita. Owekitiibwa Mpuuga bw'atyo ng'ayita ku program Parliament yaffe olunaku lw'eggulo yategeezezza era n'awabula ne ssente bw'akabondo k'abaka ba Parliament ava mu Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi ku ngeri y'okukwatamu ensonga ezimu naddala ezeetaagamu okusalawo okw'abalala. Caucus ez'enjawulo omuli n'eyaffe eya Buganda muganda wange mukulu wange Honorable Muwanga ndooza alina okukola okusingako bw'abadde akoze akola okusingako okusinzira okuweereza ebigambo ebisongovu abantu balina okukola nabo kubanga Parliament eyo twali alina magezi ga nkomeredde. Essimu gye yaliko ne General Museveni singa yalinze nandimugambye nti sina byenjogera naawe naye jangu obeere mu lukiiko ne bannange kubanga Honorable Muwanga nga gwomu kikyosalawo ne General Museveni fye twakuwadde. Kyokubiri bwe banga ensonga ya byabufuzi ebyobufuzi birimu ebintu bibiri mu Parliament abawangula n'abawanguddwa. Ensonga nyingi mu Parliament zireetaaga okubaako awangulwa naye waliwo bemmanyi nga buli nsonga yenna alina okuba nga awangudde regardless oba ggwanga liwanguddwa naye ngeye ng'alabise nti akoze eki nti awangudde. Tulina okutta ebigere tugende bannaffe abava mu Ankole abava mu Acholi abava e Bukedde abalimi emmwanyi bagende nti bannange mujje twekolemu omulimu.
Enkalo ku nsonga z'ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority zisuubirwa okweyongera ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yasinkanye akabondo ka NRM sabbiiti ewedde era nga awera nkolokooto nti alina okuyisaamu ekiteeso kino ekiraliikiriza abangi. Abakulembeze b'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo mu masaza okuli Buddu, Ssese ne Kooki babakanye ne kaweefube w'okutalaga amasomero mu masaza gano okunyiikiza empisa mu bavubuka. Omuwabuzi ku lukiiko luno olumanyiddwa nga Kasengejje olugatta Nkobazambogo mu bitundu bino, Nvule Godfrey David yasinzidde ku ssomero lya Masaka Parent Secondary School n'abakulembeze abalala ne banyiikiza egimu ku miramwa gya Nkobazambogo omuli okuzimba omulembe gw'abavubuka ogutali mu bubbi n'okulwanyisa obugwenyufu. Tubadde ku ssomero lya Masaka Parents nga tutongoza ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo n'okulambika abaana lwaki basaanye okubeera mu kibiina kineeno, era tunokoddeyo ensonga ez'enjawulo omuli okukwata ku bitone byabwe, omuli okubabangula okubeera abakulembeze ab'ensa abataatuswaze nga ffe abavubuka abato aba Buganda, n'okubayigiriza empisa ezitakontana na nnono n'embeera zaffe ng'ez'Abaganda. Era omusomo gubadde mulungi, twegattiddwako abayizi bangi era ne basalawo okuweereza Namulondo era nga beetegefu okukola buli kimu n'emirimu gya Nkobazambogo. Akulira ebyensoma ku ssomero eryo Kimera Jime atendereza enkola y'Obwakabaka n'ebiruubirirwa bya Nkobazambogo n'agamba nti byakuyamba nnyo okuzimba eggwanga ery'enkya. Kya mugaso nnyo era kya bugunjufu okuteekateeka omwana naddala mu nkola yaffe eno nga tuyita mu nkola yaffe eno ya Nkobazambogo, olw'ensonga nti omwana bwe tuba nga tumuteeseteese mu mpisa n'ennono eyaffe okugeza nga ffe Abaganda, omwana oyo kimwanguyiza mu nsi yonna gy'abalaze, olw'ensonga nti tumuyigiriza empisa ate ng'empisa zisobola okumutuusa ku buwanguzi. Kagibeera emirimu gye tuba tuteeketeekera abaana kukola, omwana alina empisa ayanguyibwa bakama be ate era kimwanguyira n'okufuna omulimu. Then ne bw'aba asajja kudde obanga afuuse omukyala mu mbeera zire z'okufumbirwa, era omwana bw'abanga alina empisa kiba kimwanguyiza amaka okutambula obulungi ate era n'okulambika abo babeera azadde. Olukiiko olukulemberwa Ssentebe Lubega John Bosco lutongozeddwa oluvannyuma lw'okuba ebirayiro okukulembera obulungi abavubuka ba Buganda mu ssomero eryo. Ndayira okubeera omuwulize eri ekibiina n'okukola emirimu egimpeereddwa nga ssemateeka w'ekibiina bw'alagira. Wangaala ayisa abasajja, wangaala nyaffe Buganda. Nze Nvule Godfrey David, omuwabuzi w'olukiiko lwa Kasengejje, nga kozesa obuyinza obumpeebwa ssemateeka w'ekibiina, olukiiko olukulemberwa Lubega John Bosco, olukiiko olujjuvu olutwala ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo mu ssomero lya Masaka Parents Secondary School, era lukiiko olujjudde olw'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate, abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu 07 2 379 Klabu ya Manchester United yaguchangira mu ligi y'abinywera y'Abongereza erangiridde musaayi muto Alejandro Garnacho ng'omuzannyi asinze bano okukyanga endiba mu mwezi ogwedde ogw'ekkumi. Alejandro Garnacho okutuuka ku bwanguzi buno amezi omukwasi wa ggoolo Andre Onana n'omuwootanyi Casemiro. Garnacho omwezi ogwedde yateebyemu ggoolo 2 n'akola n'omukisa ogwavaamu ggoolo gumu mu mipiira 6. Manchester United yegenda kumawo mu kisaawe olwaliro okuzannya ne kilabu ya Chelsea ku ssaawa 11:30 ez'olweggulo mu kisaawe kya Old Trafford. Bannaffe